So kola kyamaanyi okubanga okyekumidde ku Projan Media TV ng'essaawa zino olinze amawulire agenda maaso mu ggwanga. Olutalo olukyagendera ddala maaso oba giyite competition wakati wa NBS Television ne NTV ng'era ku bano buli omu agamba yasinga. Yes, omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazibwe waliwo ensonga ezaadde zimwogerwako nti bamuyise ku ttiimu ya NBS okusobola okuba nga abeegattako. Naye kiddiridde okuba nti omwami amanyiddwa nga King Karisa ng'ono yatwala NBS yennyini NBS Television yavuddeyo n'agamba nti ye ng'omuntu tannayogerako kintu ekyo naye waliwo eyakozesezza fake account n'aba ng'asindikidde Farida obubaka ng'amugamba nti osasulwa mmeka okusobola okuba nga weegatta ku ttiimu ya NBS kubanga tusobola okugula ne tukugjayo naawe n'oba nga okolera ffe. Ekintu Farida Nakazibwe kye yabadde tamanyi nti ono teyabadde King Karisa yennyini atwala NBS wabula yabadde omuntu eyeefudde osegeera. Era Farida n'amuddamu bulungi nnyo n'amugamba nti nze Farida Nakazibwe I'm so priceless nti sigulwa sina muwendo gwe musobola kungula era my loyalty to NTV Uganda is everything. Nagamba nti era n'obwesimbu bwe eri NTV Uganda kyekisinga kati musobola kungula. Naye nga omukulu King Karisa atwala NBS ye yavuddeyo n'agamba nedda sinze yadda kiwandiise ekyo kirabika aliwo omuntu yakozesezza account etali yange n'aba nga yawandiise ebigambo ebyo okulaga nti asaba Farida okuba nga abeegattako. Kale zino ensonga zikyalanda tujja kuba tuzikuleetera nga we zinaaba zitambula. Commentinga, likinga, subscribinga.